Akabuliriro kabadde k'amaanyi. Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese nkomyewo. Bibadde bizibu byereere naye nja kubuulira biki ebibaddewo naye nga bibadde bizibu byereere muganda wange. Bingi nnyo ebibaddewo mu kaseera kano, bingi nnyo ebibaddewo, ebibadde bigenda mu maaso, byonna mbadde tetuwuliziganya. Naye mu ebyo munnange ebingi tugenda kuba tulondobamu tusobole okubeera nga ate tutuukagana n'ebyo ebiriwo essaawa eno. Kabaka e Namibia already baaganyedde okubeera nga bongezayo visa ye ennaku 9 ziweddeko, bagenda kuba munnange era tebakkiriza kwongezayo visa ye. Tugenda kuba tubiraba. Gavumenti egaanye okuwa olukusa NUP okukozesa ekisaawe eky'ekkololo okwekalakaasa ku palamenti. Waliwo abakwesambye nti affe munnange tetukuliimu era bano si balala be bannaddiini. Bakoze press conference ne bagamba ffe tetukuliimu kwekalakaasa. Kale ago n'amalala mangi getugenda okubeera nga tuyitamu essaawa eno yennyini. Naye nga bwe nkutegeezezza nti ennaku ziwerera ddala nga temumpuliza wano, bibadde bizibu. Abasajja bandyawo mbadde mu kkomera ebyaddala era nga bwe mukimanyi nti omukutu gwaffe guno newankubadde ng'era ekibonerezo baayongera ne babaako engeri gye bawatanyamu ogubonereza. Kirabika abasajja ndowooza eri waggulu waagaana, Google yagaana okubeera ng'eguwanulayo. Balaba eddoboozi likyayitako kati n'olw'ensonga eyo kirabika ne bagezaako wano wansi ku gurawundi. Kati Uganda at large ne bamugombamu obwala muganda wange. Era ekibuuzo by'oyogera obijjawa tuwe source. Naye ekyewuunyisa avunaana omutuufu tumumanyi, ali mabega wa curtain, tavaayo, sente bazaagala naye avunaana omutuufu tategeerekeka. Naye kale era byonna nga bwe bagamba teri kitaggwa newankubadde nga tukyabirimu, siyinza kubuulira kawonvu na kagga, naye ng'ekituufu kiri nti mbadde mu kkomera era ensonga yeeyo. Naye bwe ntyo nkomyewo nate era Uganda at large nga bulijjo okuba ddembe lyange erambikiddwa mu constitution eya Uganda era eyabagibwa ku mulembe guno gwennyini gwe tulimu okwogera ku bikwata ku ggwanga lyange ate era n'omuntu ali mu public office. Kitegeeza nti ofiisi erina okwogerwako, tewali musango yadde era sigenda kulekeraawo kwogera. Naye ng'akawonvu n'akagga mpozi ngoze ku WhatsApp ne nkunnyonnyola anti kati twasigalira kuseka busesi. Ate tukole ki? Haji Haruna ye musomi gw'edduwa gwe tulinawo, mukubireko ku ssimu ze ezo eziri awo. Asangibwa ku Jinja Road wali e Bulumagi, gwalina ebizibu mu maka, ebizibu mu mirimu tegitambula n'ebirala byonna. Mukubireko ku ssimu ze ziri awo. Haji Haruna omusomi w'edduwa. Nja kuba mbanyumiza byensanze mu kkomera ate ebyewuunyisa. Bannange tukyali bubi ate era eggwanga gye liraga tetumanyiiyo, naye nja kuba mbabuulira mu mboozi ez'enjawulo ebintu eby'enjawulo bye mmaze okubeera nga nkolako observation mpola mu kkomera eyo. Neebaseeyo ennaku eziwera era seminti anyiga kugambye buli ludda wonna wodda wano wali wakuluma anti seminti teri kunaaba ate era teri kusenya. Yokusenya osenya kyonaaba biki? Nga bwe nkutegeezezza muganda mwe nti amawulire mangi era kansooka okulamusaako gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo mwenna okwetooloola ensi. Mbalamusizzaako gye ndi nnyo mu mikwesese natudde dda ate nvaayo. Sajja kati bamanyi mikwesese kubanga balina kubira ate ne bakuyita mu bantu abalala oba oli awo nga bakuyodde
ndowooza bagamba benkwesese tetujja kusobola kutuukayo. Gavumenti ya Namibia eganye okwongeza visa ya Kabaka. Kakati bwetyo netuwa ensonga. Gavumenti ya Uganda nayo neevaayo evuddeyo ku mawulire ago agatandise okubeera nga manenga gasaasaana nga gavumenti Namibia bweganye okwongezaayo visa ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, ng'egamba nti balina okuwa ekitiibwa ekyo ekisaliddwawo bakulu bannaabwe. Order from above tekolaawo, tutongezeeyo. Babadde bakyayagala okubeera nga akyabeerayo, naye muganda wange gavumenti ya Namibia neegaana. Kale bano batugamba nti bakitegeddeko nti Ssenkulu ow'eddwaliro Omutanda gy'abadde afunira obujjanjabi, era nga ono Ssenkulu w'eddwaliro Dr. Darling Dalange naku z'omwezi nga 9 Julayi 2024 yawandikidde Ministry y'ensonga z'omunda mu Namibia nga abasaba bakkirize Kabaka agire nga akyasigala mu ggwanga lino, kubanga ennaku 9 ezaamuweebwa zigenda kuggwako. Abakulu e Namibia nga bakulembeddwamu Director w'ensonga z'omunda mu ggwanga Penda Nanda baganye nga basinziira ku tteeka lyabwe eritaganya mugenyi kusukka nnaku 9 mu ggwanga lyabwe. Kati omugenyi bw'aba agenzeeyo n'obuuzeewo nga mulwadde, obulwadde ne bubeera nga bukyamuli bubi katugeze ali mu kkoma, era wateekwa kuba waliwo ensonga endala, otwale omuntu wammwe. Wabula Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Henry Okello Oryem agamba nti gavumenti eya Uganda teyinza kweyingiza mu nsonga za Namibia. Agamba nti nga bo gavumenti balina okuwa ekitiibwa okusalawo okwa gavumenti ya Namibia. Mu ngeri y'emu agamba nti abantu okugenda mu ggwanga erya Namibia okubanja Ssaabasajja waabwe n'abantu ba Kabaka okulumba ekitebe kya Namibia mu ggwanga ery'Abongereza eyinza okuba emu ku nsonga lwaki Namibia yagaanye okwongezaayo visa ya Kabaka. Minisita Okello bw'atyo n'awanjagira abantu aba Buganda ba Ssaabasajja okuwa Kabaka ekitiibwa asobole okufuna obujjanjabi. Kakati nno ebyo byebyo muganda wange, naye sigenda kubeera nga mbyogerako nnyo kubanga tulina oba oliawo bingi nnyo ebyokubeera nga twogerako, era bwe tutyo muganda wange katugende ate tulabe ebifa ekkololo wali ku kusaba kwa Nuupu kubeera nga bakozesa ekisaawe. Gavumenti bwetyo esazeewo n'ekatema Nuupu, ekatemye Nuupu okutwaliza awamu ku kusaba kwabwe ne bakugoba okoze ekitebe ekisaawe ekyekkololo. Munnange Ministry ebyokwerinda n'ensonga z'abaazirwanako era nga yivunaanyizibwa ku kisaawe akyameefuga ekkololo mu butongole munnange bwetyo yanukudde ekibiina ekya National Unity Platform ku bbaluwa ekyawandiika nga basaba olukusa okutegekerawo emikolo egy'okujaguza emyaka 4 kasookedde ekibiina kino munnange kitongozebwa ng'ekibiina eky'ebyobufuzi mu Uganda. Ekiwandiiko kiraga nti Nuupu yawandiika ebbaluwa nga 9 Julayi 2024 nga basaba okweyambisa ekisaawe ku Mande ne ku z'omwezi nga 22 Julayi 2024. Abakulu mu bbaluwa eno bategeezezza nti ekibiina ki Nuupu tekigenda kusobola kukolera mikolo gyakyo ku kisaawe kino kubanga munnange mbu emirimu gy'okukiddaabiriza gigenda mu maaso. Emirimu gy'okuddaabiriza gyatandise dda era nga batutegeeza tewakyali mikolo. Ndowooza ogwasembayo gwali gwa General Museveni Legacy Yuba. Ndowooza batandika okubeera nga baddaabiriza
awo kakati ndowooza nga wayiseewo akaseera katono nnyo tujja kulaba era nga bazemba kigudde obanga weeks 2 bwe batyo ndowooza. Ate tunaakola ki? Uganda yammwe mu ngeri y'emu NUP, obukulembeze bwa NUP oba National Unity Platform babadde batutegeezezza tebuvuddeko nga bwe basuubira okubeera nga balekeraawo okukola mobilization tours mu Western Uganda. Fred Nyanzi ono nga yakulira okukunga mu kibiina kya NUP yagambye nti bakyakitunulamu kubanga activities oba byebaagala okubeera nga bakola mu district kati ng'eyisingiro bagamba nti babadde babalemesa okubeera nga batuuka ku venue gye balina okubeera nga bakolera okukunga ng'atoolede poliisi yabadde yabakkiriza dda nga biri planned bulungi. Kati emiziziko egiriwo ate era gye bataddewo muganda wange bw'atyo ng'agamba nti abasajja ate ne babateekako obukwakulizo obw'amaanyi n'okubalemesa okubeera nga batuuka ku venue oba ku bisaawe ew'okukuba enkuŋŋaana. Bwe yabadde Ntungamo district era nga eno eri ku booda ya Uganda ne Rwanda, eno Bobi Wine gye bamuzaalira omukyala Babi Kyagulanyi Itungo bw'atyo munnange yeebaziza abawagizi b'Entungamo era n'abakubiriza okubeera nga bettanira enkyukakyuka. Bw'atyo bye yanokoddeko nga ali sayidi zeeyo Entungamo yagambye nti abantu oba oli balowooza nti abantu bonna ababeera ebugwanjuba bwa Uganda mu Western Uganda bonna bali bulungi, naye ate bw'otuuka ku bantu baayo amazima malala nnyo, nti newankubadde nga waliwo abantu abatono ennyo abalina connections abafuna mu regimu naye abasinga obungi bali mu bwavu mwe bawugira obw'amaanyi ennyo. Kale bw'atyo n'akubiriza abantu b'omu Western Uganda okubeera nga beeyunga ku mugendo ogw'okulafubanira enkyukakyuka basobole okubeera nga bakomya ekyokubeera nga abatono ennyo be bafuna mu regimu eya Museveni ate nga abasinga obungi bali mu bwavu, so nga ekifaananyi ensi kyerina ku bantu b'omu Western Uganda nti bonna bali bulungi anti be bali mu buyinza, be bali mu kintu ekitali kituufu. Ku lwokusatu bw'atyo yali mu district ey'e Rukungiri era nga eno muganda wange abampi n'abawanvu baayungulwa newankubadde nga waaliwo emiziziko mingi, naye yasobola okubeera ng'ayogerako ku Country FM radio era oluvannyuma n'agenda ku Rale bw'atyo ne yeebaza radio station okusobola okulaga obuvumu ne bamukyaza newankubadde wabaddewo okutiisibwatiisibwa okuva eri Resident District Commissioner RDC eyabadde akuba amasimu buli kaseera mugeza ani agenda okumubuuza ebibuuzo, yaani oyo ajula kusaba script musooke mumutereko ebibuuzo mugenda okubeera nga mumubuuza n'atamanya nti Bobi Wine amanyi n'okwebuuza ebibuuzo n'abyeddamu. E Rukungiri bamwetegekedde nkugambye ng'abantu bamulinze nga n'amagye poliisi n'abalala bonna bambega bonna nga bamulinze kubanga muganda wange poliisi yamazeeyo bonna military n'emalayo bonna. Kakati awo muganda wange atmosphere n'erabika nga yabadde yakutiisibwatiisibwa, yabadde intimidation okuviira ddala ku makya, era kyategeerekese nti ab'ekibiina kya NRM bwe bato babadde bategeseyo omukolo okumpimpi awo basobole okubeera nga basikaasika ku bantu bagenda eri olwo babasuubiza mu gye bagenda kuba babawa ssente ate kuno ze bagenda kubawa za bwereere waliyo emmere bana Uganda ku mmere awo bagenda speedi genda kuyoola omuceere ku ttaka baguyuwa ne ku ttaka ne batandika okuguyoola nga balya. Kakati olwo muganda wange nga bategese omukolo wali basobole okubeera nga bakyankalanya Rale ya Bobi Wine, naye newankubadde bino byonna byabaddewo waliwo omuntu eyabadde ambuuza nti e Rukungiri nga twalabye abantu si bangi nnyo ebyo bye byabaddewo nti bayungudde abampi n'abawanvu, poliisi neyungula, amagye ne gayungula newankubadde ng'era poliisi erimu magye. Kakati olwo ne bakola akatogo ne bakola kyonna ekisoboka ne bategeka n'omukolo omulala okumpi awo nga basuubiza ebintu ebingi ennyo, ne bawa ababodaboda ssente ez'amafuta, naye
muganda wange bagamba mbu omukisa mpewo ne boggalawo gukola ki guyingira. Obubaka obukulu obwa Bobi Wine oluvannyuma lw'ebyo bennyini abantu be beerabirako rise up, enough is enough, muyimuke ekimala kimala bwe bubaka. E Bushenyi Julayi nga 16 Bobi Wine bw'atyo yabadde ku kisaawe eky'e Kazinga wali mu Ishaka era abantu bazze bangi so nga ate era amagye ne poliisi ku guno omulundi batunudde butunuzi tebalina nnyo kye baakozeewo, babadde babirabira mu distance. Era Bobi Wine bw'atyo n'ategeeza nti nga bwe tubagamba bulijjo nti ffe enkuŋŋaana zaffe ziba za mirembe okuleka poliisi n'amagye nga bazze okubeera nga bakyankalanya. Naye kasooka ensabe endowooza tukutulire awo ate twongereyo amalala wano ku Uganda at large kubanga muganda wange bingi ate jjukira engeri gye sibaddeewo mbadde mu mbuzi ekogga naye lwakuba sikoze.